n'okubeera n'endowooza enkyamu. Obuzibu obwo buvudde nnyo ku bakulembeze baffe be tuyina obutayagala kubuulira bantu mazima. Muntu mbulira mazima wadde gakaawa. Tuva mu kulonda era mwebale nnyo okulonda, era bwenna abayitamu tubeebaza, n'abatayitamu tubeebaza olw'omulimu nabo gwe bakola okututuusa we tuli kati. Omulimu ogwo tigwali mwangu naye bagukoze emyaka mingi. Ate ng'ebizibu bya gavumenti nze Kigongo mbimanyi bulungi. Omuntu weewaayo n'obulamu bwo bwonna n'okola n'owagira gavumenti n'okola ebintu bingi nnyo mu gavumenti naye nga tosasulwa ssente, naye nga bwewaddeyo olw'okwagala eggwanga lyo okuba obulungi naawe giri okuba n'emirembe. Si bwe kiri bannaye? Lolwekyo baddeddemu emabega tubeere n'amafu. Okulonda kubaddewo si gwe mulundi ogusoose. Mulina okukimanya nti bwe wabaawo okulonda ekifo ekifakanyizibwako kiba kimu. Ate abantu abakyesimbako bayinza okuwera 6 oba 10, naye ng'amazima gali nti atwala ekifo ekyo alina kuba muntu ki? Bayinza okutuulako 2. Nammwe mwenna abali wano mukimanyi bulungi nti abagenda okuwamula entebe mubamanyi, naye tibogera bazima ebibandamu besimbyewo, naye nga mubamanyi. Mumanyi nti abantu abesimbyewo ababajja kusigala ku bipande kokka, mukimanyi ekyo. Baga abantu abamu tibamanyira levo zaabwe. Ye levo kooli bwe banga si ye levo yo kooli then weetulundeko gwekka. Oli agamba nti akubuukira bunnange wabuukidde bwagwayo afuuka kaasa. Baba okugulu kujja kumenyeka okooli kugumu okuba si kugumu. Si bwe kiri bannange? Nebaza nnyo Seeka ensoma gy'osomye wano essaala yo gy'okubye wano ebadde ntuufu. Bantu babeere b'amazima, babeere b'amazima. Naye okwerimba okwo kulebesezaamu abantu bangi. Walina nakukutirawo nti yalina amaanyi, yalina amaanyi. Amaanyi gali luddamu. Bw'obanga olina amaanyi teekawo ekibiina kyo tulabe amaanyi go. Kiteekewo. Bw'obanga otya okukiteekawo that means tolina maanyi. Weero galina n'olwekyo bannaye nzize wano mu Hoima waliwo ebintu bingi byensaazeemu era bye bambuulidde ebibadde bikolebwa abantu abamu ate bali mu bifo binene ate nga bawagira abali independent. Bali bifo binene ate bawagira ba independent. Naye mbagambye bannaye ne baga nti ekyo tekibabaala mu maanyi. Kati batuuse mu kibiina kye bayita NRM. NRM erina amateeka gaayo. Ebikwatagana ne discipline nze kyamaanyi waayo. Bw'obeera ng'oli wa movement n'osupporting omuntu atali wa movement nja kukula. Ne bw'obeera munene otya waliwo amateeka agatufuga. Senga tuwali mateeka, senga buli munene yeekolera kyayagala. Naye waliwo amateeka agakola ki? Agafuga movement. Ne mu constitution mwekiri eyaffe. Bw'oba memba wa movement, bw'oli mukulembeze ate towagira muntu mulala atali wa movement. Tubeere b'amazima, feffe nyini tubeere b'amazima. Tulabe ebintu nga bwe bikola ki bwe bitambula. Bw'oba osunguwadde nnyo kuŋŋaanya banno obeebuuzeeko. Nammwe muyambe abantu okubalaga ekituufu eky'okukola kubanga mukimanyi. Baba bakubbye era ojja kuba mwangu wakubbibwa ne bw'onoosimba ne bw'onooddamu emirundi 10.
ekyo njagala kibawuli ojja kuddamu owe ate kaakati abamumpulidde bakaba ku kya ssente zaabwe ze banfulumizza kati ze kuga toyonoona ssente zo bwaba bakuwangudde kikkirize naye bwogamba nti ogenda mu maaso ogenda kusipendinga more money osipendinga za kigongo weebuuza osipendinga za kigongo namwe mulekerawo okuwagira abantu nti genda mu maaso ng'ate bayitagenda kuyitamu abamu mugenda ne mulimba abantu walalyabo bonna bantu bange tiwaliwo omuntu abantu bonna bawolaba wano ba movement. Don't make that silly mistakes. Ng'ogamba nti abantu abo bange babo baawa wabagula waabo abantu bonna bawolaba ne balonda okuganyira abasigaddeyo bantu ba movement. Bw'obeera tokyali mu movement tojja kulabayo n'omwakuwagira. Bw'oba ogamba nti nze kigomunze kulimba weesimbewo kubanga ojja yeewulira amaanyi ajja kuyibirira independent. Go ahead. Sente zogenda okusipendinga ziva mu nsawo ya kigongo gwa bulungi ne mukyalo wamanye nti ogudde mweyongedde okwagwala tolina gwokabira kubanga okisazeewo wekka. Fe movement tujja kugivaamu fetugenda kukola kino fetugenda kukola kino. Yes, you are free okukola kyoyagala. Wayingira movement bakulonde oba yayingira lwakwagala movement. Olina ensonga ezakuyingiza movement ezijjewo kati mwenna ababadde mu byokulonda nkimanyi bulungi mukyali ba movement. Ate bobeera onsinze tikitegeeza nti sikyali wa movement. Ekyo tukitegeera bulungi naye walina okubaawo akola ki asinga. Naye ekyo kireesa abantu baffe okufuna obuzibu okuyombagana nekibeeranga buli lunaku bali ku ekyo kyebayimba kyokka zebanziba ani yakubba movement yajja neyokubba akalulu kaali kamumugongo sibe kiribadda nga ne mukyala wasobola okubala abali emabegawo. Katukkirize bayinza okuba nti omukyala yambalirako naye fiika bazikyusa bakyala bazikyusa baana baffe abali bakola ku mirimu egyo. Kati tukole ki? Movement tugigalewo kubanga gwe bakubba. Mutunule mu bintu bino wali oyibiriddewo kukolera bantu si gwe kwegaggawaza. Muyimirirawo mu bifo by'obuvunanyizibwa mukolere abantu. Kituufu oba si kituufu? Naye kati bagale nekoono omulala yagenda okutukolera gwe tulwerondedde mu accepting. Ojja kusigaza obusungu bwo ku mutima olw'okuba gundi yakubba oba gundi yakubba. Waawano gagogamba nti mulesa akusikire asobola okusikira. Lwaki twerimba? Nze mubeerimba siriimu. Kigongo mubeerimba taliimu ato. Nze nkubuulira mazima oba okyawa n'okyawa naye nga nkubuulidde mazima. N'olwekyo mbasaba bw'obaga oli bwokuba movement ng'era owagira movement totunuulira ani yeesimbyewo bwe tunuulira akabaliro kaffe baasi kali ludda wa suula w'akalulu. Tuwagirewo abantu baffe okuva wansi paka waggulu. Ne pulezidenti abadde asiba akaaba n'agamba naye mwe muleeta obuzibu. Lwaki timusindika abantu abasobola okukolagana nange? Ate ndo waliwo bekulira abagenda ne beerimba oliranga tolaba gundi kakati yali mu kibiina kino naye kakati yakola oguwala nnyo kugenda wala kuganda nakulaba kituufu. Wanga obusungu jjukira buyinza okukoza ekintu ekikyamu
obusungu buyinza okukoza ekyabu ayinza ojjukira luvannyuma togenda kukoze kyaki ati bwenaliranda ensunguwadde nnyo aba bakutwale munda ogenda womulamuzi nga baga ojja kubala mukobera emyaka 6 okyali ku busungu bwo kinaaba kikuyambye oba kiba kikuziza emabega Hoima tumwagala nnyo nana bwe mumwagala twagala Hoima agende mu maaso kubanga developments nyingi gavumenti gyesadde mu Hoima naye gwogamba tuzifiirwe zonna olwokuba nze sirondeddwa kakiiko gundi. It's wrong. It's very, very wrong. Obutakulonda kakiiko tikitegeeza nti abantu bafiirwe bye babadde bafuna okuva mu movement. Tutunuleko ewala badde gamba abantu abamu kubanga abamu bakoze edda disizoni zaabwe. Nze nga wesayitamu sigenda kuwagira movement. Yes. Naye munnange osunguwadde nnyo ovudde ne ku nsonga. Ate bw'onoova ku nsonga kati oyagala kukola ki? Ogenda kukolawo kibiina kyo abalala tukwagirire mu ekyo oba ogamba nti yuwalini kati baga asimba eno n'eno kati baasi bali akisimbulanga okuguluka okumu kuli mu baasi okulala kuli bweru tokoziza accident. Lwaki kwagala okutukozesa accident ng'ate driver waffe tubanyavuga bulungi ne kondakita waffe tugomba kugamba okugulu kuno kujeewo kuzze wali weekibye ku luggi oyagala kulengejjera okwo nga baasi egenda. It's wrong. It's very wrong. Movement kubanga movement bwesigalawo omanya future yeeno ejja kubeera bright, ejja kukola kyonna ekisoboka okulaba kyoba bulungi. Gavumenti yekola development zino zekulaba zonna so si gwe omuntu omu mukifuna bulungi bannange gwe omuntu abamu bagenda baga bannaye tuwoono lwaki nandi muwadde naye munafu omuntu alina ava mu famire y'abagagga asigala mugagga bwogamba nti alina maanyi amaanyi g'abantu bano bwolaba aba movement abajja okumuwa kalulu ajja gafuna era n'ebintu ajja kubibatuusaamu. Kati genda ne mbabuuza sebo olina amaanyi oze oli independent baga independent nakyo ekirala bwe ebiddewo ku lulo ogenda kukola gavumenti eyo ku lulo oba olina gyoyagala oyingiremu. Kati gyoyingiddemu batunuulira kala gwakwata fulaga yaffe eyo twali yakwata fulaga yaffe kyatwabusuula bwe yasuula fulaga y'omuntu waffe ate gwe bweyagala tukuwa ebintu byaffe obitwale obitwalawo okufuna ekintu bannange mu gavumenti waliwo kyetiyita okolagana otya n'abantu abo abaliyo okolagana nabo oti kambawo example it is very simple kate yabaziba nti agenda waliwo eteekereraga bagakyusa bwobanga ogenda kusuula movement nkubuulirako ojja kukisobola. Movement weeri ate erina amaanyi ate ewuliriza abantu era ebirowoozo by'abantu ebitwalaga kintu kikulu. Kano akabaddewo mu kulonda alina kubajja kuboogeza bingi nakukyayirako bantu bwereere. Mwagalane mubeere omuntu omu tukolere wamu tutwale eggwanga lyaffe mu maaso. Waliwo ayagala kulaba Hoima yaffe engedde emabega. Hoima site tukyayira ebintu bingi bye twagala era bw'ovaayo noyagala weekiike mu kkubo bwoti manya tujja kussa muleeri. Amazima mugaagala oba tibugagala? Mwagala omuntu oyo abeere nga atawanda wano mu kkubo lyaffe mwe tuyita tituyinza kukikkiriza. Fwe tuliwo lw'abantu
ate tuwuliriza abantu agenda okufuuka pulezidenti waliwo atakimanyi wano waliwo atakimanyi bwebeera bukimanyi lwaki mwerimba noga ati ono ali independent alina pulezidenti we gwagenda okugjako ebintu ali ludda amaziro ali ludda wa bannange ali independent wali alina pulezidenti wa mundage aye nga maze okuntegeeza nti pulezidenti aliko kati yagenda okubeera pulezidenti wa Uganda lwaki werimba nze babuulira amazima agagala akatwale atagagala akakoleki agaleke ate abesimbyewo ojagalalaga kyaa ono tomanyi abadde mu movement era abadde ali wano mu movement kati akugambye toli mwana we